ne bakwongera wano nti Ministry of Nanyizibwa ku byobulamu eri mukattu atolooza omusaayi gukyalabikako mu malwaliro ag'enjawulo ne bakubira wano Minister General Ruth Achenge nga sinkanye ababaka mu ssetteeserezo w'eggwanga balina bingi bye badde bagenzaako okusalira amagezi kaakati ensonga zonna ezatuukiddwako mu lupapula luno olwa New Vision mwe bazikuwandiikidde. Vision wa leero nzikiriza mu muteekaawo ate nkuwe ku bimu ku bifulumidde mu lupapula olwa Daily Monitor. Tetusobola kussa omukka ogussa tetugulina nga tuli mu kibiina kya NRM. Tumukunde bw'atyo bw'ayogedde emboozi ye yonna eri mu lupapula luno olwa Daily Monitor ate ne bakwongerawo wano nti gavumenti kaakati yakubanga etandika okugaba ebintu oba ng'eddamu okugaba abayizi bye balina okweyambisa mu kusoma nga basinziira mu maka gaabwe. Buli maka buli muyizi alina okufuna singa anaasangibwayo. Kaakati wano ne bakuteerawo kawamunya nga keebuuza nti naye kati kikyate ekyatuuse ku radio ne TV ze mwatusuubizza. Biri mu lupapula luno olwa Daily Monitor olufulumye olunaku lwa leero. Ne bakwongerawo wano bannakibiina kya NRM bataddewo amateeka agalina okugobererwa nga balonda abantu abanaabakwatira bendera mu kulonda okugenda okuddako. Wano bakwongeddewo nti President Museveni asisinkanye ababaka abaakazibwako eri abayeekera n'abaddiramu. Kaakati balina we basisinkanye ne bakkaanya ne beetonda n'ebintu ne bigenda bulungi nnyo. Ensonga zonna mu lupapula luno olwa Daily Monitor. Ne bakwongerawo wano nti abalonzi bonna atolooza si bakusimba mu mugongo nga bakuba obumyufu bw'ebibiina byabwe n'okubanga beetaaga ebifo eby'enjawulo. Bakwongeddewo omulimu ogwakoleddwa mu babaka nga babakebera okumanya oba tibalina kirwadde kya COVID-19. Ate ne bakwongerawo wano nti abakugu balabudde ne sekulabala yenna bannayuganda obutagenda mu maaso nakozesa ddagala eriva mu ggwanga erya Russia erigambibwa okuba nti liwonya ekirwadde kya COVID-19. Kaakati ensonga ziri mu lupapula luno. Ne bakwongerawo wano nti eggwanga erya Sudaani Misiri nti abaayo atolooza tebeekalakasizza nga kino nno kivudde ku mujjuzo ogw'omugga Nairo mu ggwanga erya Ethiopia ogujjudde ate amazzi ne gabooga kaakati gayiikira bo. Ensonga ziri mu lupapula luno. Ne bakwongerawo wano nti ensimbi eziri eyo mu biliyoni 17 ze ziteereddwa wabbali okubanga ziyambako mu bantu abayiiya okubakwasizaako basobole okubanga batuukiriza ebintu bye babeera bayiiyizza. Ne bakwongerawo maama Rebecca Twala Kadaga yeebuuzizza naye ddala lwaki okutuusa essaawa ya leero boda zikyateereddwa ku muggalo, lwaki tezikkirizibwa kuddamu ne zikola olw'ensonga nti abali bazivuga ate batuuse okubanga baabulira amaka gaabwe abalala ne batandika okwekweka nga bagamba nti tebalina kyakuliisa famire zaabwe kyokka ng'embeera esobola okubanga egonjoolwa. Ne bakwongerawo wano nti baminisita basabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi okugaana enteekateeka ey'okubanga ekibira eky'ebugoma kikubwamu ensimbi babe nga bakitunda okusobola okubaako ebintu ebirala bye bayisaawo nti temugeza ne mukikola. Kaakati baminisita bwe batyo bwe bategezezza. Ate wano olowooza Jamiru mukulu tatabukidde omulamuzi amugambye nti maama Susan Okalanyi gwe toteekeddwa kubanga odda mu musango ogw'okusaba kwange okw'okweyimirirwa olw'ensonga nti toyagala Bayisiraamu. Biri mu lupapula luno olufulumye olunaku lwa leero olwa Daily Monitor. Daily Monitor n'amawulire amalala mangi agakuleetedde naye nzikiriza muwunzikiraawo ate nkuwe ku bimu ku bifulumidde mu lupapula lwa bukedde lw'engenda okuwunzikirako eby'essaawa 2 mu bujjuvu ez'okumakya. Okyali nange omukooki Ronald Senvuma. Kaakati bukedde akulembeza wano engeri Nabiira ne Lukwago gye batabudde ekibiina kya FDC. Ensonga ziri mu lupapula luno ku muko ogwokuna kwe bazikuteeredde. Ate bakwongeddewo nti Trump akalulu kamutabudde agobye campaign manager we. Amugambye saagala President wa America Donald Trump akalulu kamukeese n'agoba abadde akulira campaign zabadde akuba ng'amulumiriza obutamuyamba yadde n'omulundi n'ogumu. Kaakati mu bubaka bwe yaweerezza ku lunaku olwokusatu Trump yagambye nti abadde maneja wa kampeyini ze Brad Pascal yabadde amusikizza Bill Stephen era nga ensonga yalina okusooka okuzikwata okubanga azitwala mu maaso kyokka oli ye yamunoonyeza akalulu akamutuusa ku kifo ky'obwa president mu mwaka ogwa 2016. Kaakati amwefuulidde amugambye nti awo okomye kwata ku birala. Biri mu lupapula luno
ebisinga ku byange byonna ojja bisoma nga weegulidde kopi eno. Kakati poliisi eyodde abantu 200 mu kafyu babakuletedde wano, omwali eno wansi w'emmotoka, ate ne bakongerawo wano nti poliisi etaddewo emizindaalo ku kamera zaayo ez'oku nguudo buli ssaawa yonna. Kati bwe wabaawo ekigenda okutuukawo, singa bakulaba ng'olina ky'oteekateeka okukola nga bagamba nti gwe gundi ali mu saati eya papo oba ali mu saati eya jindi, vaawaawo, tokkirizibwa kubeerawo. Kaakati ensonga zonna zino tekinologiya watuuse kyekyo kyagenda okuba ng'akola. Ne bakongerawo wano ababaka mbu babakebedde korona era abamu ne beeraliikirira, ate ne bakongerawo ebyaviiriddeko okuyimiriza abakungu aba ISO. Ensonga ziri mu lupapula luno olwa Bukedde akongeddemu wano amawulire amalala nti abaavaako oba abaviirako wa bodaboda okwekumako ogufumba ate olowooza tegabamyukidde mu kooti ekwasisa empisa mu basirikale etandise okuwulira okwemulugunya okuva mu bantu ku nneeyisa y'abasirikale ku kitebe kya poliisi e Masaka etagoberera amateeka, nga kigambibwa nti kyekimu ku byaviirako omuvuzi wa bodaboda Hussein Walugembe okwekumako omuliro n'afa nga ayagala bamuddize pikipiki ye. Era kooti eno yatudde ku kitebe kya poliisi e Masaka ng'ekubirizibwa ssentebe waayo Assistant Superintendent of Police David Manzi, era nga abasirikale babiri okuli Sergeant Julius Ewalu adumira ebikwekweto n'owebidduka Sergeant Ibrahimu Sessanga be baasoose okubanga balabibwako mu kooti eno, era nga bano babavunaanye ogw'okuba nti bayagala okwezza ensimbi mu ngeri ey'olukujjukujju okuzijja ku muvuzi wa bodaboda ono n'ensonga endala nnyingi nnyo. Kaakati wano bakuleteddewo eggulire eddala nti tunyweze obumu era tukuume ekitiibwa kya Buganda okukuza amatikkira g'omutanda ag'omulundi ogwa 27 bye tulina okuba nga tugoberera okusobola okutuuka obulungi ku kintu kye twetaaga oba Buganda okudda ku ntikko. Ensonga ziwandiikiddwa mu lupapula luno olwa Bukedde afulumye olunaku lwa leero, n'amawulire amalala mangi gonna bagakuteereddemu, toteekeddwa kubanga ate ogasubwa. Kati nno bano bantu bammwe nga tugenda okuwunzika ebifulumidde mu papula z'amawulire. Ensi eno kwoyita okuvuunuka ebizibu ate weesanga kukusudde mu bisingawo, moto y'amaka, mwami kiki ekikunkyaya ng'ate famire ye ekyanjagala. N'ebifulumidde mu papula z'amawulire mu bujjuvu eby'essaawa 2 ez'okumakya bwe bityo bwe bitambudde. Nze omukooki Ronald Senvuma abaddewo kubanga mbikusomera, weeyongere okuwuliriza.